olunaku lumu lulikyanga nfudde nga nfudde abali baawo obandi bampangadde obandi basiwangadde mwegenderezanga nnyo ebintu bino ne mutamenyamu na kimu kubanga nkuze siri musajja mwangu nze sitera nnyo kulowooza kufa sitera kubanga saalowooza kuzaalibwa kwange kakati ntandika nti okulowooza kufa kwange siriwa budde ebyo ebyokufa zirina kubeera mboozi z'abaseeka n'abapasita n'abareverandi ne bakutiisatiisaamu awo ne bakusolooza kuba omuntu Munnayuganda bw'otamutiisatiisa na kufa si mwangu wa kuggyako ssente ze. Omuntu atya nnyo bw'akuba obufa naye kati nze nfumiitirize kufa nze ze mboozi siziwa time nze sibeera naawo n'ebirowoozo ebyo sitera. I rarely think about death. Naye waliwo trend yenejja alikamba buulire nga Godfather olunaku lwendikeera nga nfudde oba mpangadde oba siwangadde nze manyi nja kuwangaala kuba ne musajja spiritualist nemanyi era obulamu bwange bwendifa nja kusigalawo to monitor benyina monitoringa nga ndi mufu eyo nagenda lango je najjeyo issue amagezi ago bino ebyabaganda ng'omuntu afudde binafu ebyo nabijja lango nja kubeerawo bwe ndiba nfudde nziikibwa ku bijja by'abajjajjanga ababiri Karuna na Abdurrahman we bali wembeera bwe mbasigenzeewo manyi abantu abamu beefumba ne basalawo bye basalawo tembakayanyanga musookanga ne muntereka we munterese ne mugenda munoonya eka y'ettaka eka namba musookanga gigula sigenda ku kijja kitaliko bajjajjange kijja kye ŋŋendako nga tekuli bajjajjange ŋŋendako bwogu bw'omu ate nga eka namba musookanga gigula mwabayina embeera bwe mutwalamu ebintu simanya biki tubikyusa mujja n'obukofiira ne musomesa ebitategeerekeka ne mwefuula bagwakubiri ba Katonda ogezanga n'okyusa ekyange lwojja okutegeera ndi nkutwala ng'engoye teziriimu nja kujja katuuti awo nga nkyali mu ddiiro awo nkwambula engoye nkutwala emisinde musookanga gulayo eka ya ttaka oba mugiguze Luweero saawa eno kati ziri ku milioni 8, 7, 6 ate nga yakyapa saawa kudda ku kibanja kya muntu kyapa era mumala kusayiringa nga transfer form nkakasa nti eka y'ettaka gye muguze ne mugenda okunteeka Luweero ziri ku milioni 8, Nakasongola ziri ku milioni 5 eyo Nakasongola Masaka bali ku milioni 7, 8 Bukomansimbi Kalungu Semba bule 6, 5, 8 wezityo bei njimanyi kuba nkola mu mataka so awo ne mulyoka muziika bwe mmanga temunnaziika ebbanga lina lye mmalangawo bino musimanyi omusiraamu tasulawo ffe waffe bamazeewo ko ne wiiki tulina eyamalawo wiiki yagamba abaana abange babanga tebawedde eyo temunziikanga yafa ku Sande nga tuli mu COVID ng'ebisaawe babigula ku Lwakutaano twamutereka mpaka ebagulawo ebisaawe kati nze bwe babanga temunnagula bakunziika oba temunnakkaanya kunziika ku eka emu gye mulina osooka okugula n'okunziika ku gundi ku kijja okuli bajjajjange bwe muba temunnasalangawo temutyanga mumbeezangawo biri mbindekereze ne Katonda wange kasajja embanda ze gwe omulamu bikwatirako wa gwogenda obonaabona gwogenda okukuba embooko biri mbindekere tujja bisootingira eyo ekyo nga kiwedde nyina bye saagala okufa kwange saagala bya bufuzi mulumbe ne bwe mbanga azabadde MP ne bwe mbanga azabadde meeya w'ekibuga nga nfudde saagala bya bufuzi to an extent nti njagala speech 3 zokka speech 3 abantu 3 balina okukwata omuzindaalo
Mmwe n'abalonda kinaasinziira ku kiribaawo sijja kulonda. Mmwe n'abalonda ebyo by'okujja ku buzindaalo ne mufuula abakuba campaign yawe ne mulyoka mwogere embeera ne muleeta entalo zammwe ne muzirwanira awo ne muleeta. Please respect my body. Nze ndi muntu akoze nga saagala noise. Kyovula amundaba mu video zange ntera kubaamu bwomu. Ne bwe mba nnyina abantu bendi nabo babeera walako wendi. Tebabeera awo immediately. Saagala nnyo noise. Ne ba mmotoka ne bwe baki eina kungoberera gwentambula naye angoberere bambaako ku boda. Bw'aba ali mmotoka atula mabega. Tatulaano. Bisaagala nnyo noise saagala nnyo kunninaana. Around. Ndi musajja agali quiet place buli wembeera. So saagala nnyo maloboozi mukunziika. Saagala nnyo kumpogganira. Ebyemboozi by'obufuzi semuzireetangako. Ebibozi byammwe bibunyumye ebyo afudde waffe bikibikibi ne mukwala n'emirambo ne mugiteekako bendera. Alo omuntu yenna alimenya etteeka lyange nja kuddayo nange nja kuddayo naawe ewuwo. Ennyumba nja gikulemya mwosula. Nga buli mugenyi akyalamu agamba tulaba Godfather muno. Tulaba Godfather muno. Ne bw'oliba ogizimbye nga yakawumbi nja gikulemya. Saagala byabufuzi. Speeches satu. Ekirala kye njagala muteekeko ennyo essira. Saagala mmere mulumbe. Amanyi ng'ozze kulya sigalayo. Olunaku lw'enziikibwa wabaawo emmere ekome eggulo limu. Ekyoto kizikire okeera ku makya tewalina kubaawo kaakulya adde akafumbibwa. Wonna wenna abandi. Muli emmere ne mmala ku bantu emirembe. Aji Nadduli yabawa omuceere wano ne mukkuta ne mukuba abantu. Kata muttirewo omuntu awo. Omuntu yenna nga muyala aba mukakkamu nnyo. Njagala obukkakkamu maximum bukkakkamu. Jangu ng'olidde. Bw'owulira alusazi kuluma oba kiki either tojja oba vva ku lumbe weetooloolemu. Ogenda osaze ekikomando oba ogenda obeewo ka hoteri k'oyingira mpaka ssaawa 10 bwe zinaawera. Olyoka omala ozziika ogende. Muvangawo mangu nnyo olumala ozziika temulwawo. Mulekere abafamire balabe engeri gye bagenda okukwasaganyaamu abaana n'omukazi. Mukazi waddembe okufumbirwa n'enkeera nga nze naakafa leero. Bw'aba ng'amanyi emikolo egikolebwa. Naye saagala kunsiriwalirako mbonsiba wala oba omuntu yenna okunsiba. Era bwe mulabanga omuntu nga yabadde mu kuziika n'afa enkeera ebitategeerekeka mumanya abadde agezaako siba kunsiba. Nze tebansiba please. Mbagambye saagala mmere mu kuziika. Bwe mulya musumbuwa abantu nga muli bakkufu mwogera nnyo ne muwogana. Saagala mmere. Saagala byabufuzi. Speech njagala z'abantu basatu bokka. Kitegeera. Ye abantu bebalwalira mu malwaliro. Ne mulema okubayamba ne batuuka n'okufa. Then ne mujja ne mugula kilo z'emiceere ne muzijjuza mayumba ng'abagenda okukola embaga. Gwe naawulira ng'olina ky'oyagala nga contribution. Mama wange wali bawangadde ne musooka okufa. Muzi wanga mama wange. Amabugo mugasonde bugaye mama wange. Bw'abanga ansoose okufa buli omu addeyo n'amabugo ge. Temusondanga amabugo. Buli omu addeyo n'amabugo ge. Temusondanga amabugo. Saagala kunkolerako business. I don't want people to do business on my dead body. Temusondanga amabugo. Bw'obozze ng'oyamba jangu ng'omanyi gw'ogenda oyamba. Tyazino sente kanziwe gundi mumanyi neewuunyiza nnyo nti omwana wa wano omusajja wa wano biki sente zireetere gw'oyagala. So on my behalf kubanga mbagambe saagala mmere. Kubanga amabugo mugasonda ne n'abaana tebagalaba. Ab'ekika baddamu kugalwaniramu. Cut the crap ebyo saagala. Temusondanga
bwemubanga temuwulira muganye then mukwate kuzaaba mulekwa account zange zibaako sente mukwate kuzaaba mulekwa mukole entegeka y'okuziika kwange bamulekwa balikola ebyabo naye temutunda ebikalu temutunda ebikalu ebikalu by'abaana specifically baana mwangu wangu okuvaawo nga mmaze oziika mumpa akasiriikiriro mu ntaana mwe n'abaana bange obudde okukomawokko bankubeko eriiso evvannyuma balabe taata waabwe bamulesse mukazi wange ajja nsiibule then ayolekere eri ensi kyerimusalirawo bwe mulabanga omuntu azze okudda ku malaalo nga temumumanyi mumubuuza nga ajja kubabuulira muyinza okuba nga mumumanyi oba nga temumumanyi naye nga specifically ekimuleese agenda ku ddaala eryo oluvannyuma lw'ennaku zesejja kwogera ye zaali baamanyi oba olede zaamanyi abakubagiza mama wange wali baafudde olede siraba gwe muli bamukubagiza sibeetaaga bw'omala okuziika kuwedde abakubagiza seetaaga temudda mugende buli omu akwate gage abaana mubaleke bagume n'ebino ebyokukomangawo ng'omuntu afudde buli yogera ate ne bakaaba buto ne mubaleke bagume mukitegedde saagala byabufuzi saagala mboozi nnyingi saagala sitoore saagala mmere n'obuugi nabo nabuganye byonna bikoma ggulo limu ku lunaku lw'okuziika mubeere bayala mubeesobole okuba abakkakkamu saagalawo ku kavuyo siri muntu wa buvuyo buli gwe mmanja oletanga sente zange noziwa omwana wange omukulu omubuuzanga ti omwana omukulu yaliwa mama wange wali bakyali mulamu mama we yaliwa noziwaayo teri ajja kusigala na bbanja lyange ekyo bakulimba teri ajja kusigala na bbanja lyange ekyo bakulimba sinze pozi nga saayingira lango tojja sigala na bbanja lyange mukulu yonna gy'oli iyo abantu bye bafa ne mujja ne muwogera speech abadde musajja mulungi nnyo ompaana obulungi kubanga nkubanja yaga sirikira bbanja lyange alo